محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وبعد. أرغنا بشتي وتبزا الله سبحانه وتعالى تسيكانيزا مرة أخرى إذا تبسب الله سبحانه وتعالى أبلغا كيزي مني مجافي يتكولا إذا أبلغا تسونيوا يتكولا في السراء والعلني إذا أبلغا تكبي النبي رونجي يتكولا كميزان جميل مجافي يوم لا ينفع مال ولا بنون. وبتوندي نا شي معروف أصبيا إلى كل سوي بل دائما يقام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخير الخطائين التوابين. إنا أسنغو كبانغا كوزين سوي ناتجرانتين كوزين سوي نينيا. إذن الله سبحانه وتعالى متواغلا أتذكر باب التوبة غير مفتوح لكل شخص نابا كوزي الزامبي وينني. إذن لكي نلقاه يوم القيامة وكبانغا تمسكا تولي موابو abagenda kubeera nga letwejjusa bitwakola ku dunia kuno. Idhan alaina an najtahid kitiji tulife nga abanadamu okubeera nga tunyiikira mu nkola y'emirimu gyaffe Allah subhanahu wa ta'ala gye yatuwa ku nsi kuno. Obusiraamu bwangu nnyo ebbanga ly'omala nga obutegedde ate buzibuwala nnyo ebbanga ly'omala nga okhalafa enkola yaabo era nga weewala okubeera nga obutegeera. Kiri eri buli musiraamu okubeera nga ategeera eddiini ye nga bwe kyajja fi usuli thalatha okubeera nga labudda ala kulli muslim okubeera nga ategeera diinahu wa nabiyahu ne rabbahu. Otegeera ebintu ebisatu notegeera eddiini yo notegeera Allahu ne mubakawo obusiraamu ojja butambuza nga bukunyumira. Wabula wonaabwewala noba nga weesamba enkola yaabwo ogenda kukuzibwa lya muganda wange. Insha Allah tukomyewo baganda baffe n'ekitabo kyaffe ekya Awnul Ma'budi ala sharhi sunani Abi Dawuda nga bulijjo nga olunaku olwaleero tugenda kuba tubeera nga tutandikira we twakoma insha Allahu ta'ala. Era nga baganda bange ab'ekitiibwa olunaku olwaleero njagadde tubeere nga twejjukanya ku baabu min qadhmi al-ghayzi oba fi qadhmi al-ghayzi. Baabu eno eyogera ku engeri omwanadamu gy'ayinza okubeera nga akontrolingamu obusungu bwe oba afuga obusungu bwe. Era nga kimanyikiddwa nti mu mpangala yaffe ng'abasiraamu mu kitamaa mu ssade ze tuwangaliramu kizibu mwanadamu kubeera nga yeewala kubeera nga anyizibwa oba nga anakuwazibwa olwa embeera ezibeerawo wakati waffe ng'abantu tuli basobya tuseerera mu mbeera za bulijjo. Bal Rasulu sallallahu alaihi wasallam yajja n'engeri nnyingi omwanadamu gy'ayinza okubeera nga yeewala ebizibu okubeera nga abyetuusaamu era n'abeera nga atusomesa. Idhan kadhmul ghayz okufuga obusungu ze zimu ku ngeri omuntu gy'ayinza okubeera nga yeekuuma ng'omusiraamu. Lidhalika okukuuma ensaaze n'okukuuma ekitiibwa kye kyekiri mu kukuuma ensaaze okubeera nga akuuma ekitiibwa akuuma empisa. Nabagamba baganda bange ab'ekitiibwa empisa kikulu nnyo eri obulamu bw'omwanadamu. Lidhalika mu kitabo kino tutambulira ku kitaabu al-adabu ekitabo ky'empisa. Lidhalika anda ekitabo ky'empisa mulimu abwaabu ez'enjawulo era nga ezimu ku abwaabu ye baabu fi qadhmi al-ghayzi omulyango gw'okubeera nga tukuuma ensaa zaffe oba qadhmu al-ghayzi okubeera nga tukontrolinga obusungu bwaffe ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Era nga hadithi eno eva ku sahaba ayitibwa Sahal ibn Mu'adh an abihi anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sa'd ibn Mu'adh atugamba قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث من إذا كصحابة إذا كون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أتقام صلى الله عليه وسلم سهلي بن معاذ عن أبيه حديث يجيكو تاتاوي صحابنا تنميزات يقام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مزبن بك والله وكسسرنا من بيبيريكو يه قال من كظم غيظا متينا أكونتو لنغو سنغوه وهو قادر على أن ينفضه. Nenga mana watu abadde ino obusobozi okubeera nga obusungu obwo abukomako oba abadde ino obusobozi obubeera nga obusungu obwo abuleka yani abadde ino obusobozi obubeera nga akola kyalina okukola mu busungu obwo wabula n'abeera nga yeekomako n'abeera nga abufuga. Yagamba nabiyuna Muhammad sallama adaahu Allahu yawma al-qiyama Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga amuyita ku lunaku lw'enkomerero
iranga amukoola yawma alqiyama ala ruusi alkhalaiqi agenda kubeera nga Allah amufula famous oba amufula ow'enjawulo. Allah agenda kubeera nga amwatiikiriza ku yawma alqiyama ala ruusi alkhalaiqi. Buli kitonde kyonna ekinaabaawo ku yawma alqiyama nga kikuŋŋaanye, Allah agenda kubeera nga amufula wa bbeeyi, wa nkizo, wa kitalo mu bitonde byonna bigenda okubeerawo yawma alqiyama. Waaki? Olwokubanga omulimu gwe yakola gwali gwa ttendo okubeera nga afuga obusungu bwe mu kaseera ako wabeera nga talina kyakukola ng'okujjako kubeera nga abwolesa, wabula ye n'agamba kakole ki? Kabufuge. Idhan agenda kubeera wa bbeeyi ku mbeera gy'anaaba ataddewo ey'okufuga obusungu. Ne Allah subhanahu wa ta'ala kyagenda okubeera nga mwaku yawma alqiyama kubeera nga agamba kubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala shaharahu baina nnas, agenda kubeera nga mufula wa kitalo era nga amwatikiza eri abantu bonna, wa athna alayhi, era abeere nga amuwaana Allah subhanahu wa ta'ala. ويقول في حقه الذي صدرت منه هذه الخصالة العظيمة. يا الله abeere muwa haki y'okubeera nga yali mu abo abeefuga mu kaseera ako okubeera nga tasobola kwefuga. Banaye kye bayita okubeera nga kadhmul ghayz, omuntu akontrolinga obusungu kintu kizibu, kubanga akaseera akofugiramu obusungu ebeera qaharu ani nafsi amara bisu, obeera okase, obeera ofosinze omwoyo ogwo okulagira okubeera nga okola obusungu. Idhan kintu kirina ajara, si kyangu kubeera muntu ng'akikola. Bantu bangi tebasikontrolinga busungu bwabwe. Idhan kino kidde eri muntu yenna nga alina abaana, mufumbo, alina abakozi, nti ahyanan waliwo embeera ejja nga mutuufu omuntu akunyizizza nga imma okubeera nga omukola omutuusako obuvune, oba okubeera nga ofulumya kyofulumya kyoyinza okukola, wabula gwe n'ogamba kannekontrolinge, kanneefuge, olw'okubanga osuubira empeera ya Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan kubeera nga omuntu afuga obusungu si kyangu, wabula Allah subhanahu wa ta'ala asuubizza ng'ayita ku lulimi lwa nabbi we nti yenna anaaba akikoze shaharahu Allahu yawma alqiyama, Allah agenda kubeera amufuula wa kitalo ku yawma alqiyama, agenda kubeera nga amuwaana, athna alayhi, amufuula wa bbeeyi, era amwogereko inda nnas, abantu bonna bali bakuŋŋaanye ku yawma alqiyama. N'agamba sallallahu alayhi wasallam mu hadithi eno nga yeeyongerayo n'agamba hatta yukhayiruhu min ayi huri al-ayn ma sha, ila Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga amuwa takhir, amuwa chance okubeera nga alonda uru al-ayn yenna gwali bayagadde. Kyotegeezaamu ne uru al-ayn bategeezaamu abakyala Allah subhanahu wa ta'ala beyateekera ba ibadihi as-salihun, abaddu b'abalongoofu ku yawma al-qiyama. Abaddu abo Allah agenda bawa abakazi abo bakila nti balungi, teri yabafaana mu nsi muno, abakazi abo teri yabalabyeko mu nsi muno. Idhan Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuwa omuddu ono chance okubeera nga alonda omukyala yenna gw'anaaba yagadde mu ba'ulul hin, olw'okubanga kyeyakola okubeera nga yeefoosinga nga yeekaka okubeera nga afuga obusungu si kyangu. Abaganda b'ekitiibwa, okufuga obusungu kintu kizibu nnyo eri omwanadamu. Lidhalika omubaka nabiyuna Muhammadin sallam yatugamba nti laisa shadidu bisur'a, okubeera tekitegeeza nti yagamba laisa shadidu bisur'a, tali ow'amaanyi nakubeera nga ameggana. Yani omuntu w'amaanyi yagamba wa innama shadidu, wabula ayitibwa ow'amaanyi yoyo alladhi yamliku nafsahu, yenna abeera nga yamliku nafsahu, yani afuga, akontrolinga, atekawo embeera okubeera nga yeefuga. Yamliku nafsahu inda al-ghadabi, afuga obusungu bwe mu kaseera k'obusungu. Idhan tekisoboka baganda bange okubeera nga weefaako okubeera nga ofuga obusungu. Bantu bangi mu nsi muno wallahi aqsim billahi ilaykum nga bali mu kubonaabona, bali mu nadaama mu kwejjusa lwakubeera nga ebintu bye baakola, ebigambo bye baayogera mu kaseera k'obusungu, ebintu bye baakola mu busungu. Idhan tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atuwa enkizo okubeera nga naffe tusobola okubeera nga twefuga mu kaseera k'obusungu, kuba si kyangu. Kuba wallahi kathiru min annas nga ali mu kwejjusa agamba lawula singa saakola kino mu kaseera k'obusungu senga bantu bangi bafumbo bameka tulabye nga beetemyetemye, beekubya amasasi, bejjeemu emitima, beesazeemu amaaso lwakubanga obusungu. Idhan Allah subhanahu wa ta'ala okwata obusungu n'abeera nga omuntu okubeera nga afuga obusungu, Allah n'akitako empeera nga nnene nga y'amaanyi, kitegeeza tekisoboka batini abayinza okukikola mu baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Baganda bange ab'ekitiibwa tufeeyo nnyo okubeera nga tufuga obusungu bwaffe mu kaseera k'obusungu. Era Allah subhanahu wa ta'ala ku mbeera y'okufuga obusungu eri abanadamu Allah ajogerako ebintu bingi, era Allah yateekawo embeera nyingi okubeera nga omuntu yandibadde afuga obusungu bwe. Bannange mu mbeera za bulijjo zituwangaliramu mu kitamaati zaffe, bantu batunyiiza, batunakuwaza, naye
alaika ayuha almuslim kiri gyoli okubeera nga gwe omusiraamu muganda wange weefuga obusungu bwo. bintu bingi byetukola nga binakuwaza abatuliraanye, bitunakuwaza ffe ng'abantu wa imma nga okukijjawo ekyo olina kubeera nga oriyakitinga oba otekawo embeera eraga nti toli mushiimu. wabula muganda wange kugamba ali eyo nti kyokola ekyo ekisinga obulungi era ekisinga obulungi oli okubeera nga weewala okubeera nga okikola kuba ekinaavaamu baadayi ng'omaze okubeera nga oyeresa obusungu bwo kigenda kubeera kibi. ahyana tukimanyi nti obusungu bujja tebuyitibwa na kontrol yabwo, wabula omusiraamu yenna yandibadde afuga obusungu bwe, yandibadde afuga obusungu bwe okubeera nga yeewala ebinaavaamu ng'amaze okubeera nga reactinga. kuba wallahi aqsim billahi alaikum teriyo kiva mu busungu okujjako nga kibi. kyonna kyokola nga oli mu busungu kibeera kibi era ebivaamu tebitera kubeera birungi. kati omuntu yenna omusiraamu yandibadde afaayo nnyo okubeera nga afuga obusungu bwe mu kaseera ako kabeera nga anyigiddemu, wa illa oyinza okumaliriza ng'oyonoonye obulamu bwo tokomaawo n'abakuli wansi nabo n'obwononera. era nibaganda bange ab'ekitiibwa mbakukira nga nange sereseyo okubeera nga tufuga obusungu bwaffe, tufuga empangala yaffe mu kaseera k'obusungu, kuba ojja kubeera nga okikola omalirize ng'oyonoonye obulamu bwo, oyonoonye embeera yo. olusinga n'obulamu ogenda bukube mu kaseera k'obusungu. wallahi tulabye bangi abakoze oba abareactins abataddewo embeera nga obusungu buzze nga bingi ebivuddemu ebibakoseza ku bulamu bwabwe nga hatta al-an bali mu kwejjusa. omu ku bamanyi baffe ayitibwa Imam Shafi rahimahullah yagamba jawharul mar'a ekitiibwa ky'omwanadamu fi 3 umuri kiri mu nsonga 3. yagamba kitmanul faqr hatta yadhunnu an-nas nti kitmanul faqr yagamba jawharul mar'a ekitiibwa ky'omwanadamu yenna fi 3 umuri kiri mu nsonga ziringa 3. ensonga esooka kitmanul faqr okubeera nga okweka obwavu bwo tulaga abantu nti oli mu mbeera mbi hatta yadhunnu an-nas paka abanadamu banalowooza nti annaka radhi oli mushimu toyina buzibu oyinamu kasente. nagamba salama nagamba Imam Shafi radiyallahu rahimahullah nagamba wakitmanul ghadb n'okubeera nga okweka obusungu mu kaseera nga buzze hatta yadhunnu an-nas annaka radhi paka abantu banalowooza oli muki oli mushimu toyina buzibu. naye nga akaseera ako wallahi busungu buzijidde oli bubi owulira oyagala kiveeyo naye nobeera nga okisiba okifoosinga kibeere nga tekivaayo. kitegeeza nti amaanyi g'okwesanga okukontrolinga obusungu mangi. ithan omuddu yenna abakoze ekyo Allah yamuwa empeera ennungi, empeera ennene ku mbeera gy'abateddewo okubeera nga akola ki akontrolinga obusungu. era kyagambye nti jawharul mar'a fi 3 umuri ekitiibwa ky'omwanadamu kiri mu nsonga 3. ekisooka kitmanul faqr kweka obwavu hatta yadhunnu an-nas paka abantu balowooza min ifatika annaka ghaniyo engeri gyeweeresaamu walabika oli mugaga naye nga gwamanya embeera gy'owangalira. munagamba wakitmanul ghadb n'okubeera nga okweka obusungu jagaddemu ekigambo wakitmanul ghadb okubeera nga omwanadamu akweka ki obusungu. mu kweka obusungu fiihi mulimu kye tuyita jawharul mar'a ekitiibwa ky'omwanadamu oba okyolesezza oba okikuumye kubanga wallahi most times ebiva mu kwolesa obusungu si birungi. ebivaamu kubeera nga onakuwaza abantu oluusi kubeera nga okenyini weenakuwaza obulamu bwo ng'obuzikiriza kubanga ekiri mu kwolesa obusungu fiihi hilaaku nafsi kubeera nga osaanyawo omwoyo gwo oluusi ogenda kukola ekiteetaagisa oluusi ogenda kwetuga oluusi ogenda kukola ki. ithan kadhmul ghaidh shay'un muhimma jidda fi hayatina okubeera nga tukontrolinga obusungu kintu kikulu nnyo eri obulamu bwaffe ng'abasiraamu era kyabbeeyi. ithan agambye sallallahu alaihi wasallam ti omuntu yenna naaba nga akumya obusungu bwe aba akontrolinza obusungu bwe mu kaseera kokubanga talina option yokka okujjako okubeera nga aboolesa Allahu subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga shaharahu yawma alqiyama mufuula wa bbeeyi amwogerako athna alayhi lunaku lw'enkomerero era Allah mwene khiyari okubeera nga alonda ba'ulul ilm omukyala yenna gw'anaabakoze ki gw'abayagadde. Imam Shafi n'agamba kitmanul ghadb jawharul mar'a fi 3 umuri ekitiibwa ky'omwanadamu kiri mu nsonga 3. n'agamba muzo kitmanul ghadb omuntu okubeera nga akweka obusungu hatta
yadhunnu nasu annahu radhi oba annaka radhi paka abantu balowooza nti oli musiimu naye nga wallahi kibakoze kikunakuwaza era kikukakanya era kikunyiza kikuyisa bubi. Idhan omuddu yenna ali eyo muganda wange andaba twandiwadde tufaayo okubeera nga tukweka obusungu bwaffe mu kaseera k'okubeera nga buzze kubanga wallahi kikoleka naye olw'okubeera nga osuubira empere wa Allah subhanahu wa ta'ala kikole lillahi jalla waala obeere nga weetaasa n'abalijja oluvannyuma kubanga ebintu byetukola nga tuli mu busungu bikosa hatta n'abatudda ku migongo gyaffe kuba okikola nekijja nga kigoberera n'abaana nti yakikola mu busungu naye nga kyekyavaamu kyali kibi. Idhan baganda bange alayina okubeera nga tukuuma emyoyo gyaffe mu kaseera nga obusungu bukoze ekibuzze. Allah subhanahu wa ta'ala yali ayogera ku mbeera y'okubeera nga tukuuma obusungu bwaffe mu Qur'an ey'ekitiibwa mu suratu Ali Imran. Allah atenda abantu abakuuma obusungu n'abeera nga yabasuubiza ejjana. Aya eri mu suratu Imran Allah yagamba wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Allah yagamba mubeere nga mwanguyira okubeera nga mwenenya eri Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti wajannati arduha as-samawati wal ardi n'agamba era ejjana eyo Allah subhanahu wa ta'ala gyategeera abakkiriza obunene bwayo obwenkananga olaba ensi eno n'eggulu n'agamba uiddat lilmuttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala egibeera nga agiteekerateekera abo abamutya n'agamba Allah subhanahu wa ta'ala alladhina yunfiquna fi sarra'i wadh-dharra'i. Allah bayogerako abatya Allah subhanahu yani almuttaqina beebo alladhina yunfiquna fi sarra'i wadh-dharra'i abatawaayo akasente kaabwe abasaddaako emmaali yaabwe fi sarra'i mu kyama oba mu kaseera kakanyigo mu kaseera nga fi sarra'i bagiwaayo mu kyama wadh-dharra'i ne mu kaseera nga wallahi talina n'agamba nayeka n'anyigiza n'agamba kampeeyo nga akaseera kalimu kakanyigo sente tazirina n'agamba ng'alinamu 12 n'agamba akantoleko 10 nduweeyo nga naye ebbiri ezo z'alina olusi za muwaaswala za transport zimutwala Kampala kubeera nga noonya kyakulya n'agamba kanzoyo lillah. Oyo Allah bayita abakkiriza alladhina yunfiquna fi sarra'i wadh-dharra'i bawaayo mu kyama nga teyeerabisizza wadh-dharra'i ne mu kaseera nga mutufu anyigirizibwa n'agamba kansaddaka lillahi jalla waala. Allah n'agamba nti walkadhimina alghayz nabo bonna abakontrolinga obusungu bwabwe Allah bayisa abakkiriza. Subhanallah tunuya muganange Allah bayisa abakkiriza walkadhimina alghayz bonna abakontrolinga obusungu bwabwe mu kaseera nga talina option yonna okujja okubeera nga aboolesa n'agamba zikankireke kibayita ifaafu kubeera nga olina iffa olina ensa ezekontrolinga ng'omuntu. Idhan tekisoboka bana kino la yashuru biha illa ali mu kaseera ako nga akiguddemu teri aliza kifinga okujjako oyo nga ali mu kaseera ako ng'alaba talina option yonna okujja kukolesa obusungu. Idhan baganda bange Allah agambye walkadhimina alghayza nabo bonna abo controlling obusungu bwabwe nagamba Allah subhanahu wa ta'ala wal'afina 'anil nas nabo bonna abasonyiwa abantu mu kaseera ako nga anakuwazibwa era anyiziddwa. Wallahu yuhibbu almuhsinin. Ya Allah subhanahu wa ta'ala ayagala nnyo abantu abalongoosa. Idhan ahibbat fillah alayna an nahsin kirije tuli okubeera nga tulongoosa tutya Allah bimeshonizo okubeera nga tumutya Allah subhanahu wa ta'ala n'okubeera nga tuwaayo emmaali yaffe Allah gy'aba tuwadde Allah wakuwa kasente saddaaka n'okubeera nga Allah agambye walqadhimina alghayz okubeera nga tukontrolinga obusungu bwaffe mu kaseera ako nga buzze nga tulina kyakkola okujjako boolesa n'ogamba kambukontrolinge kanneefuge waki. Allah agambye ekikola ekyo kyoba okoze kya bukkiriza. Allah agambye uiddat lilmuttaqin ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala yagibeera nga agiteekerateekera abakkiriza n'amenshodinga be baliwa n'agamba alladhina yunfiquna amwalahum abo bawayo emmaali yaabwe yani alladhina yunfiquna fi sarra'i abasaddaako emmaali yaabwe fi sarra'i mu kaseera ako kubeera nga ka bagiwaayo mu kyama wadh-dharra'i ne mu kanyigo nga talina option yonna n'agamba kampeeyo walkadhimina alghayza nabonna abafuga obusungu bwabwe wal'afina 'anil nas nabonna abasonyiwa abantu nga babanyizizza. Allahu akbar. Nagamba Allah subhanahu wa ta'ala inna Allaha wallahu yuhibbul muhsinin. Ya Allah subhanahu wa ta'ala ayagala nnyo abakkiriza. Suratu Ali Imran aya ya 14 Allah abyogedde nabeera nga atulaga obukulu bwaki obukulu bw'omuntu yenna afuga obusungu mu kaseera nga talina option yonna. Sheikh Ibn Kathir rahimahullah weyayavunula aya eno mu Qur'an ey'ekitiibwa yagamba ay idha tharra bihim alghayza kadhamuhu. Allah beyogerako nti idha tharra bihim alghayza mwana watu obusungu bwe bujja gye bali nga bw'amaanyi yani ghayzan shadida obusungu bw'amaanyi ghadhaban shadida obusungu obw'amaanyi nga tebulina tayisinza bufuga agambye kadhamuhu
babufuga ne bekontrolinga naye nga bekontrolinga hum yaruju nga basuubira ajalillahi subhana agamba kankikole naye nga nsubira empera ya Allah subhana wa ta'ala bimaana katamuhu babukweka falam ya'maluhu era tebakola ki tebabukolerako yantabuwolesa obusungu bwe waafu ma'a dhalik amman asaa ilayhim era mwana wattu ku nsonga eyo ne bongeraho kubeera nga afu basonyiwa amman asaa ilayhim bonna ababeera banakuwazza ababanyiziza negamba tubalese tubasonyiye lillahi jalla waala waqad warada fi ba'd athari era kyajja mu athari emu Allah subhanahu wa ta'ala agamba ya ibn adam wange gwe mwana adamu uthkuruni idha ghadabta beera ng'ozijukira mu kaseera nga kongo obusungu buzze jukira Allah yani Allah kyategeeza wano nti omuddu yenna obanga kaseera k'obusungu kadde jukira nti Allah subhanahu wa ta'ala akulaba era kyogenda okukola kiyinza okunakuwaza Allah ne kimunyiiza uthkuruni idha ghadabta jukira Allah ng'okoze ki ng'onyiize athkuruka idha ghadabta ne Allah ajja kujjukira mu kaseera ko ng'onyiize Allah wanoobonyize n'omujjukira Allah ajja kuteerawo alwiqaya engabo okubeera nga tokola kintu kyonna kibi mu kaseera ko ngokoze ki ngonyize idhan baganda bange alaina okubeera nga twebeera nga annajtahid tunyikira okubeera nga twekuumira min hududillah mu nsalosalo za Allah subhanahu wa ta'ala kubeera nga tukuuma ensa zaffe n'okubeera nga twewala okunakuwaza baganda baffe abasiraamu wallahi akhina oyinza okukolesa obusungu bwo nekibeera nga kivaamu okubeera nga wezikiriza obulamu bwo bwonna bwogenda okubanga omala ku nsi bangi betutaliyo ku makubo bangi abalema bali ku makubo kubangi balwadde bali mu malwaliro naye nga wallahi ensonga ebatutte mu malwaliro ensonga eyabalemawaza bwali busungu bwali wakati waabwe ye oluusi ye ne mukyala we ye oluusi n'abaana be ye oluusi n'abantu bawangala nabo idhan muganda wange wallahi teriyo kitaathara kuva mu busungu okujjako bibyereere kiva mubaka nabiyuna Muhammad sallallahu yagamba wa innama shadid yokutuyita ow'amaanyi ku nsi kuno ow'amaanyi yani arrajulu shadid yoyo alladhi yamliku nafsahu omuddu yenna akontrolinga omwoyo gwe akontrolinga obusungu bwe alladhi yamliku nafsahu inda alghadbi afuga obusungu bwe mu kaseera k'obusungu idhan min nawajir okubeera omuntu nga afuga obusungu mu kaseera k'okubanga anyiize nnyo ekigenza ewala baganda bange ya Allah subhanahu wa ta'ala atwagala nnyo abantu ba ummatu Muhammad era Allah ya'muru atulagira kubeera nga tukola bulungi daiman banga lyonna idhan al-muslimu sahih musiramu omutuufu kyayinza okubeera nga akola era nga yeeyagaliza yenga yina omwoyo gwe n'abantu banga kubeera nga awangala n'abantu bisalama nga bali mu mirembe idhan omujtamaa ogulimu salama wal adab ogulimu emirembe n'empisa gulina okubeeramu abantu nga bali empisa yaabwe eri ku ddala ya waggulu Allah yagamba kuntum khayru umma fabantu nabbi Muhammad sallam tuli kibinja ekirungi ukhrijat linnas ekyasikwayo oba ekyajjayo eri abantu bonna ta'muruna bil ma'ruf kubeera nga twolesa bulungi tubeera nga tulagira kukola bulungi watanhauna 'anil munkari n'okubeera nga tuziyiza okukola obubi idhan abaganda ekitibwa beera omusiraamu aziyiza okukola obubi beera omusiraamu afuga obusungu togamba nti oli musiraamu omutuufu naye nga wallahi obusungu we bujja weeyisanga weeyagala tobufuga yani okola kyosanze obusungu we bujja tolina control ku bwo ekikunyumira kyokola mu busungu ogamba banna olwo omuntu wallahi gwosanga nagamba ze munneesonyiwe kuba wenyiiga mujja kulaba akananvaamu ngera bakumanyi gwewotabuka buli omu yeesega waakyo obeera omusiraamu waatyo idhan fenna bannange nabagamba oluganda b'ekitiibwa fenna twaliwo tutyo naye Allah subhanahu wa ta'ala rahamna yatusaasira natutegeeza ku ddiini ye tubeera nga tusobola okubeera nga tusobola okweyisa mu mbeera eyo obusiraamu entuufu idhan teri akisobola wabula ashiyai hadhi ebintu bino byemulaba muktasaba abiri muktasaba osobola obbiyigiriza mpola tojja kubeera nga obiyigambulwa mpaka nedda wabula mpola bitadarruj genda nga wejjako emize gyolaba nga tekikuyamba mpola paka Allah subhanahu wa ta'ala nga wosaba ne Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga akusaasira okubeera nga obijjako era bikubeera wala idhan baganda bange bakowoola nga nange seereseeyo era nga mbajjukiza okubeera nga musiraamu yandibadde awangala obulamu obu Allah subhanahu wa ta'ala bwayagala awangaale era yandibadde yeeyisa mu mbeera omubaka nabiyuna Muhammad sallama gye yeeyisamu bino byonna byetusoma mu kitabo kino byonna wallahi ze zaali empisa z'omubaka nabbi waffe Muhammad sallama yeyali empangaala yentuufu bwe kwali okweyisa kwe
teri sahaba yenna iza kuvayo nagamba nti yafunako okubeera nga akakkanyizibwa nabbi newe yanyiga nga teyakiraga abantu. Imamu Shafii gyagambye nti waktimanu lghadbu, n'okubeera nga okweka obusungu bwo hatta yadhunu nnaasu, paka abantu bano bowangala nawe balowooza annaka radhi, gwe oleka oli bulungi, tolina tabu nga abantu newa bakoze ekibi atajja gamba otenda kyajja kunkola, beera omusiraamu waatyo. min ifatika annaka radhi, mukuweresaako oli mushiimu naye bakola naye nga wallahi Allah yamanya kiri ku mutima gwo, nga kunyigirizibwa naye gwokimanyi byonna bikola. taruju rahmatallah, osuubirayo kusaasira kwa Allah mu mbeera gyoba otaddewo eyo. wa ujrahu, nampera ya Allah subhanahu wa ta'ala. bal yenna atalowooza kwebyo nabifumintirizaako awangala ku nsi kuno ng'alinga kila an'am bal hum adallu sabila, alinga kisolo wanyiga akola kyayagadde, avuma n'akola kinakkakkanya olw'okubanga talina nidhaamu. Musiraamu aba talina mbeera gyatambulirako. Abasiraamu obulamu tutambuliza ku nidhaamu, ku mbeera yakubanga tutambulanga obusiraamu obulagira. idhan alaina okubeera nga twebereramu baganda bange, alaikum anfusakum, twebereremu mu mbeera zaffe eza bulijjo. wa illa onagana okuwangalanga obusiraamu Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatulagira okubeera nga tukola, tugenda kumaliriza nga tufaafaaganyiddwa era nga tuvudde ku nkola entuufu. Mbaka nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam tugamba hadithi emu yagamba la ta'murunna bil ma'rufi, ngayogera ku bantu ba ummatu Muhammad yagamba la ta'murunna bil ma'rufi, bantu mmwe muteekeddwa okubeera nga mulagira empisa ennungi, era wala tanhawunna anil munkari, mwana wattu era muteekeddwa okubeera nga muziyiza empisa embi. Nagamba au bwe munagaana okukola ebyo la yushikanna Allaha, kigenda kuwaliza Allah subhanahu wa ta'ala ayab'atha alaykum adhaban, abeerenga abassaako ebibonerezo. Yani omunawangala musate nga mukola bubi, mweyisa bubi, oli wakunyiza, omuddiza kikonde, omuddiza mpi, omuddiza kumuvuma, Allah agambye kigenda kuwaliza Allah subhanahu wa ta'ala ayab'atha alaykum adhaban, kubeera nga abassaako ebibonerezo ebikola ki ebiruma. fatad'uuhu, nga wenna musaba naye nga fala yustajaba lakum, nga wallahi tatwanukula. Ezitegeza ezimu ku asbaabu eziriko ezimaana eddwa y'omwanadamu okubeera nga etuuka eri Allah subhanahu wa ta'ala, kubeera nga wangala mu ijtimaa nga akola bubi, nga Allah byalagira si byakola nga alagira bubi, na kubeera nga talagira bulungi. Idhan obusiraamu butwagira okubeera nga tufuga obusungu bwaffe mu kaseera ako ng'obusungu buzze. Muganda wange ali eyo kulamira nga nange sereseeyo emirundi egisinga omuntu yandibadde afaayo nnyo okubeera nga yeebulirira n'omwoyo gwe ku mbeera Allah gyayagala awangalemu. Tufuge obusungu bwaffe, teri asobola kikola okujjako yenna abanga yeekase. Osiraamu ebbanga ly'omala nga weekaka okubeera nga okola ebyo Allah byayagala ne Allah subhanahu wa ta'ala, ku yawma al-qiyama agenda kukwanguyiza ejja naye nga tugenda gifuna mu buzibu yonna. Wabula yenna alabanga ebintu byobonefu bimwanguyira, okukola obubi kumwanguyira, akimanye nti Allah subhanahu wa ta'ala agenda kumuterawo shikaali ku yawma al-qiyama nga ayitemu kazibu, ayitemu kanyigo. Waki teyafangayo okutereeza amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala ku nsi kuno. Baganda bange, Allah subhanahu wa ta'ala ya'muru bil ajli wal ihsan, alagira kubeera nga tukola bwenkanya na kubeera nga tulongoosa ku nsi kuno. Idhan ihsani yeriwa al ihsan, kubeera nga tuyisa bantu bulungi. Era yagamba salama wa khaliqin nasa bi khulqin hasana, tuyisa abaana adamu betuwangala nabo bi khulqin hasana, mu mpisa ez'okubeera nga nnungi. wal kadhmu al ghayz, n'okubeera nga omuntu akontrolinga obusungu bwe, yani okubeera nga tamliku nafsaka inda al ghadab, okuma obusungu mu kaseera k'obusungu. Oyinza kikola otya? Kubeera nga weekuumira mu salosalo za Allah subhanahu wa ta'ala, era nga weekuuma nga oli musiraamu mutuufu, okubeera amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala ne sunna z'omubaka nabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Kuba byonna nga tubisoma ye qudwatuna, gutusomako muallimna, mwalimu waffe, omudarrisuna, era omusomesa waffe omukulu nabiyuna Muhammad sallama, byonna we yabikolanga. لذلك ثناه الله في قرآنه العزيز. الله سبحانه وتعالى يموانا مكتابة تشتي ونقام وإنك لعلى خلق عظيم. ومحمد صلى الله عليه وسلم إبسا زولي كوزا أشتالو زبي زامويندو واتي كبانغا في abashiramu abali ku mulembe guno nami nembe jashoka embera gitino kubanga tweyisamu yombaka nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idha epise nungi ziri mukota saba tusobolo zeyigiriza ffe nga abaana Adamu, naye nga tuzijja ku bantu betusomako. Idha nsobola zijja ku muwalimu, wazijja ku bantu bosoma kuba ne basalafu as-salih abasookawo
tubasomako empisa naye nga muwalimu omukulu ye nabbi waffe Muhammad sallam. Idhan otulaba ebyo baganda bange hasba ma ra'ayna wa ma darashta kube tusome byonna ne betuze tunulira mu mpisa zino mu kitabul adab tulabanga byonna tusoma byebyo mbaka nabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yeyisangamu. Idhan alayka muganda bange kubeera nga naawe ofaayo nnyo ku mpisa zo, ofaayo nnyo ku mbeerayo. Obusiraamu bubuna buli mbeera yonna ey'obulamu bushitamala buli wonna bugwawo tebulina kye butogerako tusasa buteeka bbali. Idhan baganda bange balamiranga nange seeso kubeera nga tuwangala embeera y'obusiraamu entuufu ngombaka nabiyuna Muhammad sallama weyawangalanga. Nebyo ebigambo ebyo sijja kusakawo baganda bange insha Allah taala sanuwasil tujja kweyongerayo insha Allah. Allah n'abatuwadde obulamu. Subhanaka Allahumma ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayhi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.